Amawulire getufuna gatulaga nti Parliament y'eggwanga ate olunaku olwaleero nga bayita mu sipiika waabwe Anita Among mbu Anita Among yayisizza ekiwandiiko namutaayika ekikwata omukulu Lop.Ssenyonyi mbu era ono alina ebyama byabwe byali mu kuyisaawo bwe bataagala birabike olwakubanga Lop.Ssenyonyi yaggyeeyo abateeka gonna n'agamba nti bano abakulu bino bye tulaba batulwanyisa mu Parliament munnange basindike era ekyo gwe baabatuma okukola. Kaakati nno Sipiika wa Parliament omukyala Anita Among ye asazeewo okukwata Lop.Ssenyonyi ng'alowooza nti kino bakirina ewalala we kigenda omukwata bakirina ewalala we kigenda omutwala ng'alowooza nti munnange wano bo baagulawo ne Museveni era kye bayogera kye kigenda okukolebwa mbu kye baagala kye kirina okutambula naye twongera obbajjukiza n'obbategeeza buli kimu mu kikozi naye ensi yabategeera ate era ensi ebalaba ate temulowooza nti wano wammwe bingi bijja kukolebwa bingi bijja kwogera bingi mujja bikola naye twongera obbategeeza nti byonna bye mukoze time ejja kukyuka ate mujja byejjusa ffe tulina okukkiriza nti mujja byejjusa. So mwe mugende maaso n'okulowooza nti mutegeera mugende maaso n'okulowoozesa abantu nti mwe mutali Uganda tejja ttambula mugende maaso n'okulowoozesa abantu nti we mutali bannayuganda tebajja kufuna bwenkanya eri ensi yaabwe. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ffe tetulina nnyo buzibu naye ate mujja kakasa olunaku lumu nga bannayuganda bayimuse nga bayimusizza eddoboozi lyabwe era nga bakwataganidde wamu okulaba nga buli kimu kitambula ddala bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza nti bino ebikolebwa bye mugenda mu maaso n'okukola mujja tuuka akaseera ate mubyejjuse. Time ejja tuuka akadde kamwe kajja tuuka mumukirabanga ekitono naye ate kijja kuba kinene. Ffe tukkiriza era tutambulira ddala mu kukkiriza era okukkiriza kwaffe tetujja kuvaako. Olunaku ajjo abadde ku vidiyo yange nabagambye eki abadde ku vidiyo yange nabagambye ekijjo bwe najje ku lwokubiri emergency nabagambye eki wano kansoke nkabazanyiremu katono. Kati olunaku lw'enkya mugenda kulaba kye tuyita comedy mu Uganda nga muvudde ku comedy wa bulijjo agenda okubeera mu Parliament naye bino kambyogere emwanyi eno akalulu akagenda okuba enkya nina instincts eziŋŋamba either today oba gye kinakukomekera mu wiiki emubbiri waliwo omuntu agenda okukomekkereza nga yafuuse diversion w'emmwanyi tetugenda kugendayo. Bajjabo ne basebuka mbategeeze nazze ne mbagamba olunaku lwajjo nti Parliament yeetooloddwa abasajja ba SFC abali mu ngoye za bulijjo. Kati ndi wano bategeeza nti olunaku lwajjo Parliament yayigiddemu abasajja ba SFC abadde mu ngoye za bulijjo abadde abasukka mu 200 plus abasukka 200 plus bayise ludda wa 1. Parliament eriko emiryango 3. Omulyango gusooka guno gwe bayita Parliament Avenue omukulu omunene gwe gusooka. Omulyango omulala guli eri ku National Theatre. Kati waliwo omulyango tatera kuyita mu buli omu either yoseri yaguyita mu bane ba officials abamu omulyango guyita ku office eriko office za yoseri. Kati abasajja bano gye bayise bonna okuyingira eba babaddemu. Ekigendera kyabwe kyabadde ki? Kansulate mukulu Lop.Ssenyonyi atuuse n'abalaba ba Parliament. 1. Mukulu Lop.Ssenyonyi yabagambye nti Museveni atiisizza okuwamba n'okutta abagenda omutiisatiisa ku by'emmwanyi. Mission yabadde bweti. Museveni n'Anita Among saako n'akabinja kaabwe kano akalimu ambasomere wano. Akabinja kalimu Charles Peter Mayiga, Mpuuga de Mapuuga, Abedi Bwanika, Lumu, Nandala Mafaabi, Abdu Kantuntu, Asmani Basalira, Semujunganda, akabinja konna kabadde kamanyi bulungi nnyo ekigenda okuddirira. Kati mwena kye mutaategedde kyekiruwa. Yoseri yayisizza order n'abagamba mukole buli kye mbagambye okukola kyekiruwa.
babadde ba settings bulungi nnyo nga bakimanyi nti mu parliament mugenda kubeera mu sikafu naye nga wagenda sikafu egenda kujja etya sikafu badde bayina okusindika omuntu ku bantu baabwe abali mu parliament agulewo olutalo immediate olutalo lubalukawo abasajja bayingire batandika okukola kye baagala kankuweeko preamble mwenna bali mu Kampala okuva Busia oluguudo n'olugoberera okutuuka ku boda ya Rwanda oba ku Mityana oba ku Kamakubo gonna nga fama n'okumingira Kampala Museveni waba agenda kuyisaawo tanka ebikompola mizairo wattu amasannyalaze gavaako ku nguudo ezo zonna mpaka era abantu balikodinga nnyo ebintu ebyo nga bitambula zitanka mizairo nga bitambula nga baggyeko amasannyalaze okujjako amasannyalaze kitegeeza nti akuuma bujulizi obutabuteekayo public bantu butegeera kati parliament okugijjako amasannyalaze kibadde kikolwa kyembadde temwafunyeeko kunnyonnyola buli member parliament yenna ng'oli ku ludda oluvuganya watto nkusaba ogende bunnambiro mu ddwaliro otandike okwekebera buli member parliament ng'oli ku ludda oluvuganya ng'obadde mu parliament bagiddeko amasannyalaze genda mangu weekebere ng'obudde bukyali ng'oyagala okutegera nti babakoze temujja kitegera wano bajjeko amasannyalaze bannamawulire babakwate babasibira mu kisenge kimu bonna ng'abajjeeko kamera kubanga temusobola kitegeera bakutte bannamawulire babazingira mu kisenge kimu ekapata ne bajjako amasannyalaze ne bajjako communication gadgets zonna be baayiresa okukola omulimu ogwo ne bagukola kati wano bakidnappingidde bambi ba parliament abakazi okusinziira ku reliable information gye nnina Museveni yabwadde obuyinza okukozesa abakazi abo nga bwe baagadde musabire nnyo Honorable Shamim Malende musabire nnyo Asinansi n'abalala balugendeddemu bayinza obbatuusaako ogw'obulisa-maanyi oba ebikolwa bya Sodoma ne Gomora okusinziira ku orders afulumye nga mumulire MP abasajja babadde bakwatiddwa bayinza obbatuusaako ogw'obulisa-maanyi ogwa Somola ne Gomora ng'ate bagenda bibakolera mu parliament mwennyini bamale babafulumye batwale olwali abantu bankubidde amasimu mangi baŋŋamba zaake biki kati njala mba nnyonnyole muwulire bulungi nnyo first and foremost nga sirina kunnyonnyola waliwo ka video ke mutawadde attention kenjagala nsooke mba nnyonnyo tusimbule video zaake newankubadde alina obusungu obwangu okukola omuntu kyandisuubidde mu bipale bimutakola zaake bamusomoozezza batya mu kusookera ddala mwenna abalabe parliament eyo ng'etandika ekifo oyo Honorable Akolo we yatudde tekyabadde kyekifo kyabadde kya Honorable Zaake nkiddamu mudde mulabe entambi za parliament nga bagudde pale mu kusooka Honorable Zaake yabadde nannyini ntebe eyo kati mu motion eyo ono Akolo gwe basindise to provoke Zaake kati to prove this kakuzanyira Akatambi so oyaga nti Zaake yakoze fujjo tannakolako fujjo yagambye omusajja nvira katebe kange wano we natudde omusajja n'alemerawo Zaake n'abanga amukwatako amusindika gayi yasituse naŋŋuumi njagala mulaba Akatambi kano. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Ekifaananyi ekyo kiraba ono ye Zaake omulaba Zaake wuyo ng'atudde waawo ndagaawo ekifaananyi kyoyo MP Akolo ndaga ekifaananyi kya Akolo ndaga ekifaananyi kya Akolo kweyo sitting arrangement ndaga ekikansembeze yuyo Zaake ngali mukatisha kakamuifuyo Zaake ngaliranye basajenti ati olaba koyo Akolo ku sitting arrangement eyo olabako Akolo
njira munzire wano mission message akolo kwali ku ntebe kuno yabadde atuddeko kubanga sobola kuzuminga ku video eno akolo kwali kyenjagala musoke nkanziddemu nkibatero ono yezaake oyo yezaake njagako ku bantu bonna batudde bakulika akolo kati akolo taliiko kati akolo bataliiko kambazanyire video njite mugyetegereze bulungi nnyo Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. zakatudde bulungi Seconded by Honorable Frank. era akolo bulaba taliiwaawo By Honorable Bahati. By naave najja neyenyiga omulaba wuuyo yajja kati wuuyo ajja najja najja n'atuulawo giraba Honorable Zake. najja n'atuula mu kifo ky'omusajja Honorable Zake. Honorable Zake. n'amugamba nviira wano siwo otudde siwo badde otudde nga n'omuzinda lwe baguggyeko n'amugamba sebo nviira nwe mbadde ntudde Honorable members. Honorable. ndowooza okitegedde ffe bwe tubeera ku social media kuno buli kimu tukiraba n'amaaso nabagamba obeera n'amaaso abiri ng'otunula obeera nga owendali otunula lenzi nnya kati zino ezisembayo zizentunuulira zino mwenna teri tv ekibalaza temunda muli akyogeddeko wabula bonna bakritiiki ba gavumenti ba youtube propagandalist bagambye zaake akendeza obusungu yayisanga atali member parliament no speaker bajjeeko omuzinalo gwa zaake ng'omusajja azze mu kifo kye n'amugamba waayinviira wano nze ntuddewo omusajja yagaanye n'amugamba vaawo gayi yasituse kansoke nkubulya member parliament abeera mukulembeze era abeera exemplary omuntu wakugamba nti nviira mu kifo kyange nga buli mukulembeze oyina muviira era wakusindika olw'okuba nti gwe wazze mu kifo kye oyina kuvaawo yajjewa tempa hatred yakubidde omusajja ebikonde ebyo kati ekizibu kyabadde bwe kikimu kyategedde one main target babadde abantu bano wammanga zaake video gye mulabe nga agamba nti omusajja ayina emmundu ekituufu omusajja mwaddemu ayina emmundu wa SFC kankuddizayo katono nnyo owulire mu parliamenti eyo abantu abali supposed okukuuma ababaka ba babayita ba sergeants at arm abasajja bayimirira mu ngoye enjeru be bakwata security yoyo ku parliament floor bateeseza tekukkirizibwako omusirikale wadde wa polisi wadde naani amwai clear abasajja bali mu ngoye za bulijjo era speaker wakugaa nti fuluma bano be bakugaa nti why speaker ge fuluma temukkirizibwamu wa amagye wadde wa polisi kati speaker oluzaake bwagamba nti omusajja ayina emmundu temwategerwa kizaake akyogera kyabadde bwe kiti Museveni yawadde order ng'ayagala abantu bano wammanga nga ne bekiba kisaana bakubira ssasi mu parliament bali okubiremu ajja kuwoza kubanga yayisiza statement egamba we should use this opportunity when Americans are still in jubilation or celebrations of the elections. All the news agencies across the world are focusing on American elections, not on Uganda. We must use this opportunity. Nkulalira Mpuuga yabadde amanyi ekigambo kino. Ssemujjunganda yadde akimanyi, Lumu yadde akimanyi, Anita Amonge akimanyi, buli omu ng'akimanyi balinze chance yabadde baagala. First target yabadde Lop.Ssenyonyi bamukube essasi lye. Owookubiri either Rutamaguzi Ssemakula. Owokusatu yabadde Shamim Malende. Zaake yabadde mwakuna. Kati Zaake ye yagudde mulayiniani ya Lop.Ssenyonyi. Kati Zaake agenda okujja nti omusajja ayina emmundu nga Zaake amaze okulaba. Zaake bw'ayogera nti omusajja ayina emmundu. Emmundu bagifulu basone bagiga emmundu bagifulumizaawo mu kavuyo. One, speaker n'akugamba that is my personal bodyguard.
Oh, that is my security officer. Timu ekuuma speaker esigala mu lukuubo oba mu parking yard yesigala. Njagala ogende mu parliament za Bungereza eza America eza Canada nga speaker alina omukuumi amuyimiriddeko awo. Bodyguard we. Njagala opandikira no mwenna abali e Bulaaya. Ombuulire nti waliwo parliament nga waliwo omujaasi w'omusirikale private guard akuuma speaker taliyo. Ne mu Uganda kati oli yazze eyabadde ayina emmundu ye yabadde commission egenda okuba Ssenyonyi Lutamaguzi bonna yensonga lwaki nti abasajja bayitidde ku presidential wing okuyingira eyo parliament kankabaddizeeyo no mukalabe abaagala okumanya yakubyezaako ekikondo yaleese akabasa yoono yoyo bano bonna operative omulaba nga beba ne bano operative bano operative ba Museveni. These are not a mere member of parliament. These are operatives on operative on the Bokel Anthony bano operative tugenze maaso kati ekifaananyi kino njagala okitegeere bulungi nnyo njagala mumbuulireyo olwaleero ani alabyeko Mpuuga mu parliament ani alabyeko Bwanika mu parliament naddala Mafaawe abaddemu nga bayisa Abudu Katuntu abaddemu Asumani Basala abaddemu ne Ssemujjunganda abaddemu kati bano bonna olukwe badde balumanyi kati woyagala otegera kye bagambye comedy one biri yonna tesobola kuyita nga temuli opposition biri yonna tesobola kuyita nga temuli opposition kati Honorable Lop.Ssenyonyi olw'okuba nti ye musajja wa mirembe baade bamusuubidde nti ajja kugwa mu katego kaabwe kwe kujjako amasannyalaze bakole ekyetaagisa kano n'amuyamba ye tebayingiddemu zaake n'azigwamu kati Lop.Ssenyonyi n'abagamba member parliament aba national platform abamukkiririzaamu tufulume parliament tukole kitugende eryo etteeka libadde terigenda kuyita kati Anita Amongi baade basetinze dda abantu baye bonna abagenda okuyimira ku side y'opposition etteeka liyite era Lop.Ssenyonyi bwafulumiza abakaye bonna okutesa kugenze maaso abasekondinze abadde ku opposition be bali bamenyedde naddala Mafaabi Abudu Katuntu Asumani Basala Ssemujjunganda n'abasajja ba DP n'abagamba if you think that opposition is one party, no. Opposition, it means a multi-party figures. I would like to thank Honorable Mafaabi, Honorable Katuntu, Asumani Basala Ssemujjunganda for the support of passing this bill. So, those who think that they are the only political party opposition leader, that is wasted of time. I'm very happy for that. Naggala kubanga badde bakisetinze bano basigalewo bayise etteeka lyabwe kyovula gati bo tebafaayo noputeriwo bateriwo bafunya opposition abagenda to officiate nti etteeka lyabwe lyayisewo nga opposition weeri ndoza mukitegedde bulungi kino kye nabagambye jjo era kino bakikoze bulungi nnyo kati nga mutegedde bulungi nnyo abantu bano naye nga mission yabaddewo yabadde nti Lop.Ssenyonyi adde alina okufiira mu parliament eyo Lutamaguzi adde alina obutavaayo zaake kennyini n'abalala ne Shami Mali n'abali batutte kati zaake n'agenda agwa mu layini y'abali n'abakyusa timing system yaabwe neefa naye njagala ojjukire bulungi nnyo nti tebinnaggwa lwaki tebinnaggwa bano balowooza bawangudde ekituufu bo bawangudde okusitana ku kye bakoze public ye egenda kulowooza ki era kye bagenda okuzzaako bulijjo kye tubagamba najja nokusocial media ntulikoba buli abantu abo ne munvuma ne mukola buli kye mwabaga munvumira ne mujja kula ebintu bino mubirabye bivuddeyo kati gwe yanvuma osobola okuneetondera no ate saagala oneetondere wabula njagala kuzukusa buzukusa nti wulizanga information togiwakanya kubanga temumanyi Museveni bwa operatinga bintu bye temumanyi Museveni bwa operatinga
oli aba banoonya economic activities ezizzayo eggwanga lyabwe lyabanyo bagifunye kati mwanyi bazitutte muziwaddeyo naye bannayuganda basigazizaako ki ndoza mukitegedde olwalo kati ng'oyagala okutegeera abasajja bano wano badde batwala Honorable Shamim Malende n'abakyala abalala munzikiza kyenjagadde osooka otunule ku nsonga gy'abaga buli member parliament opposition yeekebere sooka olabe ekifaananyi kino kiyinza okuba nga kiri mu nzikiza olw'okuba tekubaddeeko mataala nga sina kizannya njagala osooka otunule ku sayidi ya NRM ebadde yaani eno esayidi ya NRM ebadde yaani eri esayidi ya NRM ebadde yaani eno yonna bona badde bafulumye kubanga bategedde commission tekanyibanyiga embwa zino iyo sayidi ya NRM ani abaddeyo kati mu bumpalanizi bwa SF Saabaze mwajjiddemu n'abakazi abadde mu busuuti bwe mulabye kati n'okuba nti abakazi tebasobola kwandulinga abakazi bannaabwe era evudde ekisajja ekigwagwe kitamanyi nti ensonga z'omukazi ow'omukwata omukwatisa mukazi munne ne kijja ne kimukwata kati beebo kati in that process omusajja asobola okukuba empiso oba asobola okusiiga obutwa in that scuffle omanyi muwakana information abamu bagidde mu masiki nga sinagizanya abamu bagidde mu masiki baabo oyo agira mu masiki yaani abamu bagidde mu masiki abamu bagidde mu masiki omusajja asobola okusaasa NRM yonna society abadde baweddemu abafulumi balinayo bagudde kava nga balaba eno comedy omusajja ajja kujja n'obutwa obasaasaanya bakuba episo mu kavuyaawo olowooza nti bakusunye lwala ng'ogenze kubanga ye tageti yaabwe kaaka baddire mu wano